kakati Kiyaga teyali mwangu. Tugende maaso. Why abakazi b'emwanjanjiri tebanzita banne mbadde nsaaga omukazi alina kuba na musajja omu. Omusajja manya alina oba na mukazi omu. Ekyatandika butandise era nga tugenda maaso mpola mpola. Eno emanyiddwa nga akaalo ka wano. Kaakati bannaffe tutandise nabo baabano bajja batambula mpola mpola. Naluvula alemye boolekedde Wankoba. Ekyatandika butandisi baabano naawe yangu wanze nja kuleka ate abalenzi be Wankoba obamanyi jangu tetuyina tambula kiro. Ekyatandika butandisi Nasozi Margaret nga naye ku sikulini kwali nnyo guma tujja tuuka bava Naluvule boolekedde Wankoba yangu namayanja Zulaika nga kwali ku sikulini tulaba kina Uganda. Tutandika butandisi nagambye zigenda modern House of Uganda ni movies wali eri ku Majestic Plaza wamu ne ku Segawa kwe tuli ku music video era mwena abayitaga bina Uganda mbambifuna. Ekyatandika nenaawo okaaba nnyo situka mulimu abalenzi abataseka nze nja kuwalula katulaga ludda wajangu Kavuma Moses nendaga wammole. Abaana bano kyeki baguddeko okutuuka okubaani basaze boolekere bave mu Kavule. Basaze ogenda Wankoba naga wa Farida Hadija Kinobe baabano bannaye gwenga ensi ekuba naye kibakoze ensi ziri invisible naye azitegeera yaba azirabye nagaani ensi enkubye era nzikiriza gundi gwe kyotannalaba tolowooza nga nti kiriyo. Nkulamusizza wakalamusa ab'emulago. Ekyatandika butandisi musajja ali munaanansi omulamusa bakuddamu badde mufu gwolowooza kati baba bagenda abawala bano owaayi mwe abagenda bakaba muli baawa tubadde beeri Kavule Naluvule Kavule mubuulire ekituuseewo Kavule bavudde Kavule era abadde babamanyi bulungi nnyo wali mu katawuni k'emwanjanjiri. Byonna ebintu bibadde birungi maama affe nga tannafa ne batandika okunyumya emboozi. Maama waabwe yali tannafa nga buli kimu kitambula bulungi. Wano bwe baabeeranga abaana bano ne nnyaabwe naye tuba tuli awo waliwo eyabalumba wangi ssebo kakati Kiyaga teyali mwangu. Tugenda maaso. Kiyaga yajjanga ayomba ng'amugamba nagamba obeeko kyonkolera bw'oba oyagala okulabika ndi osula wano obulungi. Naye bannaye Mr. Kiyaga efirimu eno ekyatandika butandisi maama abaana kyeyakolanga bagabadde mu nju nsonga ki bannaye muwulirize kati nagambye nja zifuna okusa ensonga zino ezaali zireesa Kiyaga zaali nnyangu. Nagamba bw'ombanga ompadde omuwala oyo omukulu oyo anyirira oyo mata ebyennyumba ng'obivaako okusasula ng'osulira bwerere ennyumba eno bannaye bagisasula yakupangisa. Bannaye muve ku nsi oba oli awo gwoba oganya okunsasula ennyumba nsasula emyezi buli mwezi kakaaga. Bannaye buli omu wali walabira enjuba n'omwezi akakaaga ka buli mwezi n'omukyalo ono bambi kamubula. Era nga Kiyaga nga landiroodi yamugamba ky'olina okukola kwe kumpaamu omwana wo nze ndabe oba tumulaba then gwobe nga osulira bwereere bw'oba oganyi ekyo nakyo nga nkimanya Zamunyu Muhammad. Kati omwana mugambe omugamba otya gwe babaawe yabakuzaalamu yakugamba ati oli musiru bannange ng'agenda azze yeekambala obusungu bwa mutuntu saagala kumanyiira ye Zamunyu Muhammad oligino names bannange omusajja ono omukulu ndyoke muwa omwana wange amuwase naye abasajja bane kwe gaaliwo obufumbo bw'olabanga omusajja yeekakaatika kati omwana ndyoke mugambe genda ewa Kiyaga nga bw'atunula Kiyaga atunulanga olupapula nze omwana mugambe agambye eki munnaye
basi nonyeza sente za nyumba kati mama ngatania kunyonyola bana omusajja ngambye mbusimanyi muwe sente z'abanja myaka 2 tetusasula kakaga buli mwezi kakaga kabuze kati omusajja amugamba amuwemu muwala we omuwala gwe bayita agolo efirimu yino kale n'oluvannyuma maama yafuna ekirwadde bambi abantu abakulu bano baba n'ebibasumbuwa stress eyinza okuleetera ekisujja n'owulira nga muli omutima tegukyakuba akataago nga kaikapapa mu ggwe kaakati maama yalwala mama nawe mami ni mami ate abantu b'omukyalo bayaguddemu ekisujja kiba kizze ni mami dengulu mami abaana baleese bannange enseeno katonda abakyalina wakutadde fukamira weebaze bannange kubanga omulwadde okubanga amazzi gegaliwo olaba amazzi bakuweerako kibayi kya mwoka n'olira ng'enjoka mu ggwe ziyomba naye ate okuleeta amazzi nga omuntu ng'embeera gy'alimu olwedde eba yakaaye edda ate gw'olyoka omulungira omululuuza olw'okuba kujjanjaba n'osanga oli ng'alina empeka ezisobola okumira n'empiso n'aganze si ku bwa mpiso naye nga tamanyi nti owoona alina okwebaza kuba katonda yasobola omusobozesa okwetuusaako ki obujjanjabi naye oli n'abanga okulwala kwe alina kunoga mululuuza eryo nalyo ddala bannanga abantu mubeeko kyemusiima efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kale omwana ono kye yakola ng'asala asitule maama waamuwe ku tuzzi tuno oli omulala agenza alabike ng'anoonya obuyambi wonna we bunaava ogenda okuddako eno kaakati kiyaga ali mu ki mu binyeebwa bye ali mu kukoola binyeebwa era alima na kikubiro kino ekikubiro kyakiinamu emigaso mingi yebbulangiti ewaka ate nga era lwe lugoye efirimu egenda maaso mala okukoola ebinyeebwa bino mala okulokola ebinyeebwa munnange mukulu kiya kikyate omaze nojja kati kumbe kiyaga yasanyuka nyoko manyi yagambye kati yalowooza baleese enjawulo wangi maama mulwadde tetulina sente zimutwala mu ddwaliro ekyo kyangu nnyo ebyo bitubyogerako tube bantu bakulu nyoko namugamba kumwampeeko omunze ndaba ate engeri gye nnyamba byonna kubeera awali waba tufuuse ba munju jangu tulabe nedda nze ebyo si byangereka ndabe ebbeere musajja omukulu banange gwe mugenda musiwale munne nnyo mmwe ejja kufa nga afa bubi kati akakantu akatono nnyo bwe kato ne kakudusa dduka ki kyogamba mbu nze kanga tolabanga ku mpologoma katonda ato genda nakani musiru mugende mufe bwe mutyo zamunyu Muhammadi teri azanyira ku kiyaga n'agenda atyo kemugana kati yako mama ali atya olina kubuyambi omusajja abadde ngambye musimanya jatuwa sene naye musimanya ate enjawulo nze nemuga angambye musimanyiba omusajja atandise nga asaaga mama muwe eddagala kyova olaba ensi etabuse ate abakazi kasita bakimanya ndi abasajja bonna baagala kitabo abasinga tebakyakaayana atwala butwazi kitabo gawandiika nze ndabe bulidde genda okwetegereza amazzi ogayiwa mwalusa yiwa amazzi mwalusa okuyiwa amazzi mwalusa maama obulwadde bwamunyoola obulwadde bwanyoola maama obulwadde ne bunyoola maama yeegalangajja abaana tebaliiwo bagenze kuyiyawa naava ekinayamba maama obulwadde ne bumuluma bukanula obulwadde maama mbadde nfunyeyo tufunyeyo wano jamaama olya ku mululuuza maama mbadde ndeesa ebikongo maama onoolya ku kaama ogenda okwetegereza maama agudde agolo munaye maama agudde omwana omukulu ono ye agolo
ogenda okugira bati maama abaana bagira bannange bagudde mu ensasage bannange kitaabwe yabaleka tebanna kuva ku mabeere ate maama abakuzizza wuuno bannange tosanga ng'omuntu ng'ali mu mbeera n'ogamba oba ono kiki bannange kuba munaku tajja bakabira maama tulaba ebina Uganda nga bino baako ekyokuyiga kyotwala n'omanya nti obulamu bwe tulimu bubuli bwa mu nsi buli omu bamubumuyisa bubi balajanira maama naye nga maama kaakati gundi najja kiyaga agenda okujja abanje kumbe gwazze okubanja mufu mukaaba kati ekyo kitono nagamba ekitabo kireete nze ne kalamu mpandiike maama wajjanjabwe ne weemiima kati mukaaba okaaba ki kati maama wo kaakaabye luli gwe mbadde ŋŋamba bino naye kati kino ngitwala dayirekiti kati muli awo mukkiriza mutema maamwe abafeeko kati mukaaba mbu mukaaba nnyo gwe ekitabo ky'okayanira wakigulawa olyoka ogaana okukireeta kiwandiikibwemu baana mwekabya busiru bwe bubatawaanya kati bazadde bamwe bonna baafa nammwe mwagala mufenga bano muleete ekitabo ndabe nga tulaba oba si ekyo oba temuleeta ekitabo kati ennyumba mugifulume nfune agipangisa omulala gwe n'agamba nga saawa ya kalaamu n'agamba kandeete tulabe nga tulaba obulidde ate munoonye ne gye mumuziika tewali buyambi abagobye wana mwino muziika okusima kati nga n'abagamba wentana tegezaako n'esukkaawo abayambi laba obuyambi bwabawadde ako kapimye oba bamuzingamu nga naye bambi naawe twangu tugejeresezeeko twongerezeeko gundi gwe muyina ettaka toyagala kulima laba abannanga omusajja kabawadde kale bambi bannyonnyola maama bamufunyizanga emmere eno gye basibye mu byayi baguyita batya ndeeka maama kati omwami gwe basanga bambi bali mu kumwegayirira bambi tutwale ewo bambi tumanye okulima naye bambi okuyamba si kubi naye otunuulira bebayamba nno banyirivu neera bayamba omanyirawo omusajja bambi aba yeeraliikirira ku bizibu bye nnina nnyongereko lulizi badde bubaababa kati enkizi tezidde ku ngulu ng'abatwala asaze wayambe musajja wattu efirimu egenda maaso kale nno musajja ono yabayamba n'abatwala naye ate oluvannyuma lw'akaseera jjukirano gye baali bavudde eri ennaluvule ekavule kati baali boolekedde Wankoba naye Wankoba bwayo buli kasozi n'engo yaako katudda Wankoba guno gwe mutala gwayo baali batuuse e Kasaala kale e Kasaala Wakambwe bulamu bw'e Kasaala bwanjawulo nnyo twagala tumanye ku mulundi guno bannaffe bano gye baddukira muzeeyi abayamba yali w'e Kasaala yabayisa Wankoba efirimu egenda maaso abatuuze b'e Kasaala sebo bali ku gundi bali ku kakati e Kasaala tulengera ebyana eby'obuwala ebijuujulu bigenda wa basena bali kumpi ne beach myaka gyadda efirimu egenda maaso byana bijja binyumya mpola mpola bana eboogera ku seezi oba omuntu ali mulabako seezi byana nga bikkirira ku luzzi munnange nga bikkirira ebyana by'omukyalo ekirungi ekibiriko byo neba tebyesiize kizigo tebisiiwuuka ebyana bino kale gye byakimanga amazzi kumpi wansi ate nga mulina osooka
kwe gamba atenze kyenjagala ku baganda bedda baali bakikiriza ensuwa eno yeefumba mu lukoni yereeta amazzi yevaamu amago firiigi naye olwaleero osanga abantu balina amasepiki mu nju n'agatafumba kwonoona abaana bampisa nnyo abaana bano bebeekasaala ekyatandika butandisi leero nagaye tuli mwanjanjiri munnaye twoze obusumbi buno butukule kubanga munnange abantu betufumbira luli nalaba omulangira agamba musimanyi ebyokulya musimanyi binywanywagadde banange nzagange katise okamenya otya nzeredde nengwa wedde gwe waliwo omuntu akusekerera ng'akemba kati gwoseka ki kati omumbejjayo omugambye otya amazzi gatuukira wa mulangira nga tegannatuuka wa mumbejja abawala bano baali baweereza mu lubiri olw'ekasaala kaakati babatuma ku luzzi bagende baleeta amazzi kuwoodayo omulangira womenya ensumbi okaabira kuba emiggo egiddako giba mu dazini bakuba emiggo mu dazini nti omunyiga emiggo dazini 10 nga miggo kati gw'otandikirewo kaaba efirimu egenda maaso yatandikirawo kaaba naawe naye naawe okaaba bubi olimba nze mpedde omulangira simba ogenda mu kati okoze otya gwe leero bannaye naffe ebyokusasira bituweddeko lwaki ogera bwotyo ku mulangira bannaye naye nno omulangira tayogerwako bubi gwe ttendo ngira simbwa oyo omusajja bannange mbw alaawa abasajja gwasiza akasu abamu n'abookya lulimbu alina gwe yalaawa Justin bwe yalima n'aziika olumbugu kati ate gwe yasizza akasuwa simanyi nakumanya bannange tendo kiki kyoyogerako wuyo yasizza akasuwa bano bamusaasidde dda ye ttendo kati wulira atali wano oli mutukalira kati gwamanyi bano balinga abaagala bangwe bagende balabe bunnaye bwakaaba kuba yo omulangira naye kakati abasajja bwabanga abalaawa kati watoba abakazi situmanyi efirimu egenda mu maaso nga boolekera waliwo ayasiza ensu eyo ensu ebiseera ebyo yalinga ya bbeeyi nnyo era nga amaka galimu ensu empya baaba gateekeddwa okuba nga gaali g'amaanyi munnange bannaffe nga boolekera bava ku luzzi bo balinnya babenga bavuunuka waggulu eri mu lubiri omulangira gy'atuula ku lubiri olukasaala baabano naye kitegeeza mini zaava dda tuyombe empola zadda olaba ziizi n'abaana baaba kitegeeza abantu mini tebakazi wamma mulembe guno bazizza muzze kubanga olabira omwana wuno yenna atambula ava ku luzzi egenda maaso bagiyita akaalo ka wano twagala tumanye akaalo k'ewankuba kiki nga boolekera kadi saba eri ku kaalo kano engoma ziba zivuga buli kaseera egenda maaso kadi saidi ene wa Muteggala waliyo ekijuujulu ekituddeyo Muteggala naki nga tuli luddawa mwanyanjiri efirimu egenda maaso maama jjajja Muteggala yakola ekintu waliwo ali mu kwetegereza kikino kijuujulu bannange ekijuujulu kiikyo ate ono omwana yagadde enkomago kantuleko ne saidi eno kijuujulu bitulanga bimbejja kiki ekimbejja ekimbejja kumbe omumbejja aba ali eno
ali eno saidi wa Muteggala. Tuba tuli awo. Sebo Mumbejja. Omanya abambejja baba bakazi naye babayita basebo. Siwe ki? Era ne oba oli mu session yetuuke muga sebo nze nkwagala. Katonda we yakukola. Kati obedda bamunoonya kuba bano balina okuba ne bamulabirira. Bebazaana. Namunaye obedda nkunoonya. Amunanga omanyi jjajjaffe Muteggala yalinako ebintu bingi nnyo obutonde buno mbwagala nnyo. Omanyi Mukama Katonda yatonda obutonde ebitonde byonna ebiri ku dduniya ng'ate birina okuba ntusanyuka ffe nga tubyeyagaliramu abantu be tuli birimu. Naye ate abantu ogana ku miti. Katonda kati mbu bonna bitonde abantu n'emiti bonna bitonde. Naye okusinziira mu Katonda nga yatonda nga tuli banjawulo. Tulina okweyawula. Naye Omumbejja agamba kitegeeza kolawo njawulo. Emiti n'abantu ffenna tuli bitonde bya Katonda. Era emiti gino gino engeri gye gisinzaamu Katonda ffe gye tutalaba. Oba oli awo n'okugutema gukaaba. Gukaaba gutya? Kati ogenda okwetegereza wano bano bebawaatira Omulangira. Negundi luli nagamba ati lisyondekeremu obusi. Bannange abantu bedda baalabirirwanga. Kyova olaba kati ebyobwakabaka abantu bagenda bagira kuba buli omu ayagala abe nga alabirirwanga kabaka. Gundi gwoyomba nnyo namwe mulimba. Muyombera nnyo mitu kati onaawaata amapaapaali g'Omulangira. Alina okukuwaata ng'alekawo kati bano banne bawaata nabo tujja kuwawaabira luli walekawo n'ogalya wekka. Kati bateesa. Gamba n'omume. Ne nammwe mwogera nnyo ate gwe neegendereza gwe gunnambi gwe. Neeba ne lwaki mwala lunaku okuyomba mulwana temumanyiira. Asirikaki. Luli mwawaata wano ebikajjo ne bagamba kale mumpe obukongovule ne mugaana. Owulidde obukongolijjo. Mumanyiira. James muzibu. Dalaba. Mugeza ne mutaga watanja baba waabira. Babadde baagala bannaye lero tedi njawulo ya paapaali. Babadde baagala bawaateko baweeko Omulangira nabo basigazeewo kati oli abyonoonye James wa mululu. Abyonoonye. Kati tugenda okuddako ew'Omulangira. Mulangira azaalibwa Mulangira. Era Omulangira saawa yonna aba akyayinza obaako kyaba Omulangira. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Mulangira ajja yeetegereza bwakedde. Omulangira aba alina okulayika ani abuuza ku Mumbejja. Kati kyakola ng'asooka ayita Nambi. Nambi yakulira abalabirizi. N'ayita Nambi. Wanje ow'ekitiibwa. Wanje ssebo ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa mu Buganda. Ow'eri abeera ow'ekitiinisa. Ow'ekitiinisa. Mbadde nkyamaliriza mufumbiro ssebo. Omaliriza biki? Genda oyita abalala. Yanguwa. N'agenda bayita abalala. Omumbejja najja. Olubiri lulimu naye simbwa bannange lwaki naye otabukanga? Sooka olaba olujja ne babayita. Omumbejja tebamujagalalako bw'oyimirira ku Mulangira oba ojagaladde. Muvaawa. Eby'Omulangira ono bamutya. Gwezze kukola ki? Kukuweereza. Wajja kukola ki? Kukuweereza. Ate gwe nange ssebo. Kati lwaki? Nze ninange bagamba ekyokola n'abayira walagi maaso. Ate Mandule abeeranga kolejjula. Kaleri! Bannange nno twagala okuweereza naye awo mutuufu waka. Gasiya. Oyo ye Mulangira w'olubiri. Ate bonna beetooloddwa embuga za Muteggala kati ebintu si byangu wano. Efirimu egenda maaso. Mulina okuba ni mwambala bulungi emmere muginona nga muli kyekyo. Beba abali mu lubiri luno. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso beba abaweereza mu lubiri. Baweereza.
mu lubiri baweereza nnyo. Kale nno balina okukola kyonna ekisooka basanyuse omulangira munnange. Beetooloddwa kwegamba obutonde obuli wano bwonna bwonna buzzaamu essanyu. Waliyo esayidi eri emigga, waliwo balina okuvuba, waliwo abava ebyokulya. Kati balina okukeera okunoonyeza omulangira entuntunu. Balina okumunoonyeza entuntunu. Kaakati kumba omumbejja alina gw'atambula naye ye Nambi. Nawe mune tulina okwegendereza ebintu ebimu mikolo omulangira tamanyi kuba ayinza otugoba mu lubiri. Naye ate saagala bangobe nkulekewo kubanga mune ekuggwe buli wenkuweereza gwa nkwatibwa ekisa. Abamu abaweereza mu lubiri bafumba ennyama okusanga ng'ogikombyeko mukoma ku byenda. Kati ono Nambi atya kuba omugejjo gwe gwonna gwe gwandibadde ogw'omumbejja. Naye buli omumbejja waalya gwalekerawo. Kati batambula bonna. Egenda maaso. Omumbejja okwo gusanga nga mwamutambuza ezo zonna mayiro munnyonnyola. Ye n'aserera n'akuba enkizaawo. Kali kumba omumbejja ono yakuze mu butonde ayagala amanye obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Bo bubakosezaawa. Lwaki bo tebakkirizanga kulya wamu n'abakopi? Kyova olaba era banneesi ensi etabuse nnyo. Kyova olaba abantu bagwa mu bizibu batamanyi. Abambejja babayita bassebo. Era omukopi takkirizibwa gwa mukwano na mumbejja. Oli waavaawo ng'agamba awe alina ebisiraani abo balina ebisiraani tetugendayo. Ne beerabirani bali babeerako emmandwa zaabwe ndowooza amaaso gaba ga reedi w'omukwatirako okinnyonnyoka. Kati bino byonna bigenda mu maaso. Waliwo alengera omumbejja atambula atya mpaka eno. Ono ye gw'atambula naye alya mmere ki wa langi ki? Kubanga omumbejja otandika okutambula n'omukopi ne bagenda ewala bwe batyo ekintu ekyo tekireeta obuzibu. Omumbejja atandise otambula ne Nambi amulaga ebintu ebimu babikola batyo omumbejja y'oyo. Aba mukazi naye nga ssebo. Firimu yaffe ekyatandika butandisi. Efirimu ekyatandika butandisi. Banaabiranga eyo. Gw'ozannya gwe n'emyaka gy'edda. Ova ewammwe nga mutuufu osula wankoba naye ng'ate olina kunaabira kasaala. Ozannya. Ogenda ku luzzi n'osena amazzi n'omala n'onaabako. Ekyatandika butandisi. Twagala tumanye ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu eno. Kubanga tulaba kina Uganda nagenda tengalijjo kuva emizi video. Era nga mwina firimu zino abazaagalo zetuusaako. Naddala ez'ebina Uganda. Saidi z'eruwero tukulu gyali. Egenda maaso. Leero tusinzidde wa Mwanjanjiri gye tuli wa mwana mulenzi ono Kanyolwa. Amulengererako eno. Anyumirwa buli kyalaba Katonda. Kyova olaba omuntu yenna ategeera obutonde bukusanyusa butya. Gwe buli olaba n'ogamba n'ekino ate Katonda nga yatonda magero ng'ofukamiranga weebaza. Obulamu bwaffe buyinza osaanawo. Era y'omumbejja kyasoose okuzuula nti obulamu bwawe bwonna butambulira ku bitonde. Omuntu yenna atakkirize kutambula na butonde aba talina biseera bya maaso. Ensonga ennungi. Kati ekyo yakyagala nnyo Nambi ng'omu ku baweereza kumbe waliwo ate omukopi omulala atambula. Egenda maaso. Omaliriza tugende emaliriza mu mbejja. Kale tugende. Ava kunaabako Nambi yanaabiranga eno kugamba amazzi gano gaali gakukkiriza.
Mwifo kyogano n'ogenda otwala onaabe atazze n'anaabira eno yakola kiyasinga. Lwakuba ebyedda omala ng'okunaaba ate n'odda mu sitampu n'okuba akagere. Eri ng'olinga kapijoti ng'okufunya akafuufu ku bulenge. Kankutikke. Kumbe bane mbayambeko waliwo alengedde mulemeddwa okwetika mbatikke. Essebo tuyambe. Neyanze Kimutaka ayina ekisa. Kati noono mu kubatikka talowooza nno ayinza n'okubeerawo omumbejja. Gwe ssebo erinnya lyo gwani? Yenze maanyi. Era nze maaso n'amatu g'ekyalo. Koye ndi okola? Mulimu gwongu noonya. Nga mugangoberera. Bane migo okweyisa obulungi ono bamututte okukola mu lubiri. Olaba osanga omuntu ali mu yeetaaga obuyambi yamba. Bino byonna bigenda okubaawo nga waliwo alengera. Oyo yaani erinnya? Oyo tomanyi nti ye mumbejja nkizi? Nkiki? Nkinzi. Omumbejja atuuse n'okujja ekasaala. Omumbejja atandise kikino. Kati ate laba omuniga bannange sirabanga ku mumbejja ku luzzi. Kati ate bba ebyabaniga tebamanya byabambejja oba oli mumbejja oba oli kiki. Efirimu egenda maaso bava ku ekasaala tebamanyi ni waliwo abali ku mugongo. Efirimu egenda maaso ne bada abagenzo none entuntunu z'omulangira bakoma obajja banyumya. Buli omu akkirira mu kyalo n'odda ng'olina ky'oleetedde omulangira. Bw'otakikola ng'onoonya ajja oweereza awalala. Kumbe ku mulundi gonna omumbejja agenda nabo. Era obwedda alina ennambi yeetegereza obutonde. Ebimu ku ebyo byadde tamanyi nti birina mmuluka muno. Ate nga byalimu mu butonde. Kati ate omumbejja alina gwazze naye gwazudde bamuwe omulimu mu lubiri. Gwe nga tunabagenda mu lubiri omanye amateeka agagenda mu lubiri. Wano ne bakusanga ng'oli w'otalina kukolera. Bw'obanga wajja kwoza bintu ne bakusanga mu kiyungu onyonnyola kuba birina kuba katandaalo. Owulidde? Bw'obanga omulangira takuyise togenda naye okusanga ng'olina woogeza okuleka kandi oyagala okwogera n'omumbejja. Ekyo kibonereza abasinga babajjamu ki? Duulu. Ozannya. Baba manya abaweereza ate mulina okuba nga mutambula bulungi okusikiriza abakuma ku geetyo baggulira. Mumbejja akomyewo takulemberwa yakulembera bali bafukamidde kulikayo maama talina kyaleese ate ono kawumpuli kadi maanyi tebamugalidde. Mugire mwena mmwe efirimu yino munange nga baleka mumbejja aleese omukozi omupya ne amuleese munange bamusanze omuvuka abadde wa kisaawe abagizogira bweti n'abatikka kaweera n'abamuwadde omulimu bazze mu lubiri bamuwe omulimu. Efirimu ekyatandika butandisi tulaba kina Uganda. Omanyi tuleetera firimu zino tulaba ku byedda kubanga bagamba gw'atalina byedda oba tolina bya buliwo era toba na bya mu maaso. Olina okumanya obuva obwo n'obuddo gy'ova ne gy'odda. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Egenda Nkinzi oyo yaani baleese omukozi omupya ayase enkuta manyika masiini bamuyita maanyi. Lwaki wamuleese? Anti waliwo emirimu egimu egimenya abakozi b'olubiri kati bamuleese ayambeko. Emirimu egimu gyetaaga basajja. Saagala kuleeta buli gw'osanze wano. Owulidde olabika tomanyi lwaki tuli wano. Efirimu egenda maaso kakati baleka balina ekyabaleeta wano.
waliwo ekyabaleeta tebaali beeno naye okujja ano kyekyabaleeta. Ani ali awo? Nadia kuuliza bikwatagana n'ebintu emmere twalina papa ya baba kakati tuddako ew'omwami ono eyalonda abawala bali n'abatwala abalabirire wulira emboozi gy'abataddeko. Buno obwakabaka bwali bulungi era kabaka oli yali ayamba nnyo abantu nga balina emmere. Owulidde twagiranga naye kati emmere yolaleero ntono mazima lengere ey'abasatu ng'erina kuba ya muntu omu. Owulidde teeka wano tulabe kuba kati saagala nnyo kugira abadde abanyumiza edda emmere yaliwo. Lindako wanaabye engalo genda osookonde engalo zonna teeka wano ogenda onaaba engalo teeka wano taata ye yalonda naye alinga atalonda mwansa genda engalo zonna ziddugala so ate we yatalwawo olwawo mmere tugimalawo naawe olaba entwala bweyimiridde ngambye togende toyagala towulira mwana wa mputu sagala baana ba mputu kyoba olaba bampulirira wembatuma bagira amandeetera kutaaba yangwanyala nnyo kutaaba ndeetera kutaaba tunuulira ye taata eyalonda woba osasewo kulonda londa ono taaba n'amwanguya n'emmindi yagireetera kubanga akimanyi bajja kugimutuma. Sooka olinde katoleese kikoleeza atozze genda eri mu kisenge saidi z'emiranamiro emmere oleete olabe oba nkoleeza takyali atwala butwazi kati emmindi yazibikidde naye toleese kati kagizibukula emmere eggwawo mulikomba endagala zemba zaala si nzemba zaala ono agenda oleeta twalayo toyiwa olulagala olwo lukombe bulungi genda okomba olulagala ne bannange kayina ono yaliddeko ogumu ebiri naye waliwo ataliiriddeko ddala alina ey'amajindu emmindi y'amajindu mulimu n'abasajja kati abakambwe tebakkiriza ebyo efirimu egenda maaso kati waliwo omwami ajja atambula tegereza genda ku mirimu gye mutala guno guliko abantu bangi kuliko n'abaana ab'obuwala kati kuba ono aba atambula gyebale oli otya ogambye eki kirabika ninjogeddemu bubi kodde eyo alimu nananna rhyme za god zennyini olina ebizibu ninga obadde otunudde wansi nekizibu ki ate wali nkuwerekerekaawo naawe bambi linda nkwerekereko kati omwala alina gy'abadde ava kati ate alina gwasanze nananna omanyi mbeera ye ne ku kyalo twali emisooli mwanjanjiri eyo naye byonna byenkubulidde ne bampita mwambu okulisalako bw'olimalayo nizibu kuba mwambuka ebyange byakwambuka agolo linnya ddungi nimbuuza oba olinayo ow'amatooke tekitegedde w'amatooke ojja kunseka saala kunsesa waliwo ebikolwa bingi omuntu olina omumanyira nti naye alayagala kulumba kitabo kyange kati bakazi mubimanya naye nookereesa muno mbu nkyakustadinga kumbe eyo space y'okustadinga aba amaze okubalansingira adjustable naye nweeraba bambi kajambo wallahi kibigugula
Bwajanjirina ki? Lwakuba enkuba etukuba. Munnange. Oluvannyuma genda okwetegereza. Eri ewa Muteggala enkoko zitambula nga ezaagala ate nga tezikwatiddwako. Egenda mu maaso. Kati ono gendo ali wano. Najja lwami wana wami nkomunaku. Wai. Kiki jebale. Kola. Omanyi nyalale manya kubenga nkuyambanga ko taata alabika akubonyaabonye omusajja ono yafuuka kitaabwe. Oyagala nzite busi. Kakati buno bwe bulamu bw'abaana ab'obuwala bambi abamu era ng'embeera n'obulamu bwe bwabikwasa Katonda kasita baafuna we babeera wadde emmere bagibalyako tebalina gwe bakola ki gwe babwawaabira. Naye kati omuwala ono kyakola yebba n'atambulatambula eyo n'afuna ku bupeera n'ebikajjo n'alyako kuba emmere buli wagifumba tagiryako. Ale kitaawe yagimugaana kati ng'amugaani ngenda funa engeri gye nkikolamu abe nga ffenna atwagala kyenkanye. Agolo ye tebamufaako nnyo tebamwagala agolo basinga kwagala nnyo kano era kyawatandika okukwisa namunnange ojja mugamba ku byange naawe akukyayire bwereere nedda nze ngenda kwogera naye naawe atandika okuyisanga gwazaala. Lwaki kano akayisa bulungi kuba ne ku mmere akawaako emirundi ebiri ne kalyako naye agolo akuna. Munnange egenda maaso. Agolo ava kutya abantu. Kakati ava kutya abantu. Ogenda okulengera kumbe omulangira ali mu kulambula ku sazali. Omulangira ali mu kulambula ku sazali. Owaye gwe muwala muto anyirira bwati nga bwendaba gwe bakuyitaani. Bampita agolo. Agolo obeera wa? Mbere eri wove wagundi kale ngoyisa ali oba akayise Muteggala naye wa Muzeeyi gundi awo. Nze mulangira Simbwa. Nkuwerekereko oyite obeera eri wa Muzeeyi Sawulo. Nkuwerekereko nedda. Taata ajja kunkuba. Taata ajja kumbonereza nga omperekedde. Nze wano bammanyi nnyo wamma mugire tumuwerekere mumugyeko nenku omukazi omulungi talina kumenyeka. Kati ate byabalangira liba peesa kuduumira. Kyobola naye bawololo balabye. Bamugamba tugenda okwata engabo mu lubiri wuno bamwetisizza enku. Ebyo bye binyinziza abasirikale bwe bamugamba kwata mmundu neetalaba nga ndeka guluneedi. Bawerekera muwala agolo. Omulangira ageeka nkwerekere. Kali abagenda otuuka wa Muzeeyi Sawulo n'amugamba omanyi tumukomye wano. Oli nadda ku jjute. Bannange omumbejjoba bambi litambula ng'eririnnye mu kannya naye omumbejja omulangira manya baasi kali agenda okujja ndi wayovaawa badde eri tuli mu kutyaba nku jangu wano jangu wagenza okutyaba enku webake galamira nagamba mu nkuba malayo dakiika meka naye ntyabi oli wano olwa mu nku bakiwako mu kitabo ddaanu uzannya taata galamira stupid taata bansonyiwe otandise okwonooneka bw'ogenda mu nkutwe saagala baana kunsiruwalirako nze saakula na busiru baana kunsiruwalirako. Waliwo eno omukozi yajja baamuwa emirimu yajja akola olukola kumbe yamuleeta maama ali mu kusaawa olaba asaawa ati naye maama atuuka okusaawa kali kumbe maanyi tatandisa okulengera omumbejja neyeekumba maanyi abadde andaba naye n'omumbejja kati omumbejja kyogamba omumbejja yetabaako nawaawo omumbejja ono kalaamu bwebanga owa ngaddeyo ku mirimu gye kumbe alengedde
kali waliwo atandise okugamba Nambi nga bwamwagala. Kyogamba iki? Nambi Ntudde mu lubiri lonna. Abawala bali mu nyulwanyirira era mbadde mbeetegereza ne ngamba ati omutuufu yani nga ye Nambi. Ye Nambi. Kumbe edda mu lubiri omuntu okubanga bamugambako ekyo kiba kivve. Ngenda kubugamba mukisa Nambi alina omusajja. Jukira Nambi ono yalabirira ki omumbejja neani n'omulangira. Kati bakusanga ng'otandise okukola ebitali ku mateeka. Netegereza. Nambi ayomberawo. Gwolowooza nze nyinza okwagala ggwe. Wayeekaza kati yeeyombya. Owulira? Nze siyinza kuggwa gw'otunula ng'ekiyenje ekyasuza enjala leka naawe. Tonkwatako. Tata. Olugambo n'alutwala amwevumiza ndaba. Naye alabika amwagala. Genda okudda eno omumbejja. Kumbe omumbejja amubuuza bane Nambi. Siwulirangako ng'olinayo ow'ettooke lyo. Olinayo ow'ettooke. Obwanga wande Yakanange. nanga tunamanjira amwe mukkiriza okubeera Omanye obuwangwa bw'ano bugamba mbu teri kulabika ndi omuntu afumbidwa. So teri muntu kulabika ndi oba n'ow'ettooke mpaka ng'ofumbiddwa. ngata mama yali mukyala musufu nnyo, yali mukyala w'abantu ate nga mwegendereza mu kimu kusinga ddala yaŋŋamba nabire nnyo mwana w'omuwala ngolaki nkwagala nnyo kuba naye yandabirira nga ndi muto. ate akayima mama keyanyimbiranga kawanga. Tugenda mu maaso. Naawe teweerabira nkakuyimbiramu Kali kumbe Nambi alina olulimi lwe yakayimbirangamu naye nze nabikwata Yimbirawo. maama we alina akayimba ke yali yamwagalako. Kali nga mga akanyimbiremu. Kale kankakuyimbire. Diginimbwa wabitambagane kwa mubitoke ginimbwa wabitambagane kwa mubi Oba kali mu lulimi ki? ira numbugunimbwa munonga Mumbugulu mwambwe noma. Oyo omanyirawo. Oza kalungi. Panenga oyimba bulungi leka n'ennyoko yali ayimba bulungi. Kana akalango mukkirize kayitewo. Shadidure ye kafulu wa malaasi wano yamanyi okugasiba era abaagala obasiba n'obbayigiriza mugende ewa Shadidure. Genza. osiba omubi Efirimu egenda maaso. zoberayo abantu bangi agenda n'abayambako Obakomawo ogambe na Kawunde tegakola ajje n'ekibbo. Kadi kumbe waliwo abalala abataliiwo. Omumbejja ono lwaki asoose kubuuza Nambi oba alinayo ow'ettooke. Era Nambi yalayira okugenda mu kubango kyobaako kyoba ng'amaze kufumbirwa. Kyova olaba abawala b'edda baafumbirwanga nga nteeka. Ng'abawala omusajja gwafumbiddwa gwalaba. Era ne ku mukolo ogw'okwanjula kyova olaba kwabangako akalaba akaweebwayo. Naye kati nze mukigeza ndeeta ggoonya kuba oluusi ze tusanga bannange. Tugenda mu maaso. Munange bava kumunaazaako omumbejja. Kati baamutumiza Nakawunde. Gwe ng'oluddeyo. Baddeyo abantu bangi. Kati njagala ompitire maanyi. Kale maama bamugambye aleete maanyi. Nadduka. Mapawa bamutumizza bawewa ekitiibwa. Wanje omumbejja kwatiraako ekibbo ekyo ngoberere. Gy'oli bali aleeta asobola muwerekera mmwe ate mulagawa. Bakiwandiika wandi bamaama tebeeyogerako. Ebikolwa byonna obirabirawo nti ono ali mu kweyogerako bannange. Bulijjo abamwerekera ne Nambi yennyini amubeera ku lusegere. Amugaye totugoberera. Sebo nabo balina amapeesa bamama. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. So, kumbe kireka gye
tugenda ow'olugambo atandise oteeka information ku kidiishi ataku tulagawa asiwala nze just ngende eno tunulira butonde Mumbejja agenda tunulira butonde Kyewalabe kati eggulu alabe kyewalabe akulabye oba nalabye eki naye saalabye bingi eyo tubiveeko gwaye nalabye wentegereza amagulu gange neŋŋamba olina kyogenda okuŋŋamba nkuyite leero okiŋŋambe ono yalabye omumbejja neyeekomba kali ng'amuleeta banoga ebbombo banoga bbombo eno bulijjo omumbejja yanoga ebbombo banoga bbombo bano bali ku bbombo bano gwe ono omusajja apima sabbaawa ki banoga bbombo ate baagalako ebikoola by'ebbombo ebimuli by'ebbombo abano mu bbombo ate noono naye olaba anoga munne waanoga olaba anogera ddala ono waanoga eri walala ebikoola biri eri naye alina okunoga wano ate ekibbo tekinnajjula ate banoga mpola nze njagala nnyo ebimuli bino bimuli by'ebbombo birungi lira bimuli by'ebbombo birungi naye nga banoga wamu ono wanoga n'oli wanoga eno yemwanjagiri efirimu egenda mu maaso nagaye modern movies edduuka liri namba 22 ku Majestic Plaza level yokutaano omusuubuzi n'agula kino omutukwaniriza laba bambega bedde yabanga serious nnyo kakasanta eri kimuyitako efirimu yino leka kulembere kumbe oli yamubuuziza we nazzeyo nempitawo ina kyewalabye nti nedda kati amugeka kulembere tulawo bono batoyina kyolaba oyinza obutabaako kyolaba egenda maaso egenda maaso hey abakazi b'ennaku zino bagezi funa omusajja oyina funa w'amaanyi bannange ng'abejjula enku wasuza otya eno bannange bulungi wasuza otya naye naye kyakyusiza eddoboozi lyaggwowo bannange oyasana enku nze ndaba onkooye lwaki tofuna akacaayi akamaliriza emirimu edda naye sooka ofune kacaayi bambi tokooye nze ndwawo koowa sirina sikoowa era newe kiba si kyanku era sikoowa kati omala olagawa kati waba omaze okwasa enkoddawa yonna oba emirimu egibaawo nsobola oba ate ze laba enyeebwa jangu twogere kale nja kujja bannange tolwanya ate omumbejja atambula kati omukopi ono simanyi kyakoze n'ayasa enku lwalengera ku mu ntambula y'omumbejja eri n'ayongera okwasa enku ogenda okudda eno nze nzirako vaayo gwe vaayo tugenda mu maaso kakati nno ogenda okuddako eno muyite nambi mmwe nambi bali mu sipa olingi lumba edi ne bakuyita oba okunyuka ebbeere kibe naye ng'oyanguye wanje omulangira obadde oli kuki badde maliriza mirimu munnange mukama wange ssebo buli omu ali wano mumpitire bampitire bonna abaliyo naawe oggireko kale bamugambye aggireko baba bakyali mu ssonko ne babayita mwangu nammwe temukerewa mujja kutukubya wano mu lubiri oyinza otya okulembera n'otya okusemba emabega buli wamu oba otya osembayo oyinza okuba bagambye asembeyo kibooko ate akulembedde bakubuuza odduma ki kati bizibu ne baggalawo mafumu ekitegeeza bagamba nti nga ŋŋala abala baliwa bali babadde bagenze ku luzzi bagenze kasaala nabagamba ntya nabagambye mumpitire bali bane bagenze kasaala
Batwale wa muteggala mu ndabe. Mubadde mukola ki? Lino lye bayite Fugabbi. Babadde mu Sonko tomanyi oba kinyiiza oli. Temunzire mbuuza leediyo. Tubadde twera ozovadde tuli mu kukungula mwagwe. Ngwedda mpulira simanyi kanneemu kana Sonko. Tubadde tuloza bintu. Kadi ngamba ganze bajjukiza amateeka agafuga olubiri. Mugamanyi yesebo. Temugamanyi abalala. Ate abalala. Egenda maaso. Etteeka erisooka. Ulira. Abayisa abajjukiza amateeka. Saagala kulaba muntu yenna azannyira wali mu mbejja. Eryo tteeka kkulu terimenyebwa teriddibwamu. Saagala nkiddamu muntu azannyira ku mumbejja. Akwatibwa gwenna. Omuntu bw'okwatibwa ng'olina omumbejja bamulaawa. They undo you. If you are caught playing around mumbejja, you are unduled. Etteeka eryokubiri. Saagala. Omuntu yenna bw'osanga ng'olina ebigambo by'otambuza okwetoloola mu lubiri oba aweeru waalwo tukwokya oli mulamu. Wulira amateeka buno bwa Kabaka kyovula abantu bagaatwakoowa. Eryokusatu. Saagala muntu. Teri muntu yenna kubaako kikola kyakola nga kivoolwa Obwakabaka. Tukuziika otemya. Abantu baali baagala bakabaka baabwe n'ebintu bingi byaleeta embeera. Muwulidde omusirikale agamba koprende. Kati mumpulirize bulungi. Olaba bw'atunulanga Walumbe. Mmwe mubuulire mu bonna abatabadde wano mu miitingi eno. Etteeka erisemba. Lyetteeka erisemba. Kaakati ate wabeerayo okusaddaaka embeerera. Oluvannyuma lw'omusana okuwaaka ennyo basaddaakayo embeerera basobole okufuna amazzi. Olwo olugambo terwogerwako. Ate okubanga muvaako embeerera nga temuteekeddwa kibi. Kuba tulina omumanya saddaaka eddaka libeera ani? Sikia. Bagambye buli luvannyuma lwa sizoni ey'omusana wabeerayo okusaddaaka nga mbeerera. Kati mwekuume nga muli mbeerera temumanya muyinza okubeera mu byafaayo nti mulibeera saddaaka. Obwo buwunvu. Oba nze ŋŋenderawo emisinde ekitabo ne bakiwandiika saala bwe bakiwandiikamu. Kuba kati sya obadde okimanyi kyobula abamu abaana b'ennaku zino tebakyeteekera. Bamusaddaakirawo myaka 9 ng'agamba nze bannaayi kanyonone kafazaali. Egenda mu maaso. Ono buli kaseera abeera ayimba bwako omunaku. Efirimu egenda maaso k'omunaku. Eno efirimu yaffe esembayo Kaliyoke asumulule then Kaliyoke waggwera endongo yeekaabe mpaka kwa Asubu. Sina matanga kuwa kada kumalagide kumuchiwato ali lumunga ulime musai. Taata gwajja tuwulira yali yagaana okuyimba. Abakekereza gy'oli nti rediyo zinaggwamu amanda. Oli omusajja muzibu. Obuuka mu kalayi n'ogwa mu kyoto. Kati kadi Sebaagolo nga tamugamba nti okimanyi nti omulangira yamperekerako luli. Kwenu lwaki tewamugambye okimanyi okukyazibwa omumbejja omulangira wano tuba b'amaanyi nnyo. Taata bwanzita. Akuze kutuukawo omulangira tamwerekera ng'awerekera nze oba tuleese buzibu. Agola atya kitaawe ate kati yakimanyiira nti emmere afumba butalyako. Kyobola abaana ab'obuwala beeyiiya yagamba awo bakasita nina wensula awalala nja kweyiiya. Nanze namulabe nga yanneegomba.
kumbe yalabye abakazi bakimanya abanemuleme ng'otukooya. Ono yalaba mu maaso g'omulangira n'amayalayika amugudde gw'ate omulangira amugamba atya ndeeta tukusitulireko enku. Alabika yamukubye naye bannange omulangira andekemu mu bawala bonna abali mu lubiri nze namukubyewa. Kyokka ate ono mbu alina omugisi gwe yafunayo Nannanna era Nannanna mbu ayagala mmuwasa. Era omugisi oli mbu bamugambye bino ebyegundi imbalu. Omanyi baba balina okulabika nti bakulongoosa ekkalaamu. Kyokka n'omulangira Simbwa naye ate byabalangira bizibu omanyi baba beemanyi. Kati oba ngamba ngende n'omugisi oli kubanga ye omugisi mbu bamutereezezza era buli kimu mwetegefu bwe kiba kyakyo era ajja muwasa. Kiba kirungi n'owasibwa omuntu ali mu kkowe lyo kubanga yaba mwemanyi mu bwavu bwammwe naye ate omuntu oli ekitiibwa kye bamuwa n'omugambo oti ekikuluma. Naye ng'ate n'ekirala oteeberezaamu ng'oli yalina buli kimu kye weetaaga mu bulamu. Bye bitwala abakazi ofumbirwa mu basajja abagagga oli aba alina buli kimu kye yeetaaga mu bulamu naye muba temuteesa biba byawooda. Oyagala ki? Mbadde nyayo ekiteeteeyo ekipya 6,000 bakigulirodde mu kisenge. Naye ono munno gwe mwenkana mu bwavu koze ntya mukwano nya ekiteeteeyi kya 7 n'okula omwezi ogwo n'okifuna n'okimuwa naye nga mutambula mwenna era ng'olina n'esse. Naye ofumbira omusajja omugagga omugamba mbwa yeto yenda gwe wamukolera ssente ze fuluma omulala ayingire essire. Eno n'atandise saddaakazi. Bannange nno ebintu bizibu. Ebyama byabangayo kyobola n'omuntu abamu baalabanga ebyama ne battibwa butabyogera. Kyobola benseera busse nnyo naye ku mulembe gw'okulabuka ate babaddewo bwonoonefu ba buli kibi kitambula n'ekirungi. Kati omugisi baabano kibino tugenda kwewasa ono ng'atandikamu amawulire malungi nina namu ne buzibu nga lulimi kino bazadde. Kati okoze oti abazadde babagambe ekyolulimi kye nina sooka okukuyigiriza kubanga okugatta nga tomanyi lulugisu si kirungi. Nsomesa kati kale totonyiga omusomesa alimu bu ampusi mu lulimi kati wabuba buzibu bagamba nti bw'oba obuuza ku muntu ogamba bw'oti olyena. Kati ateeka okubuuza ku muntu mu nsenda oli aba yalamanye kava mwoli olyeno aba akugamba oli otya olyeno. Kati mu Luganda oba weekaziza oli omugwako n'omugamba olyeno kumba omubuuzi oli otya bagamba mulira bw'oba olina ky'osaba nga kitabo oba kale enjawulo ogamba daddada mbeho biiryo ekirala omuntu bw'oba amuyigirizamu obw'ensonga omuntu oba omwagala omugamba kwagala wulira bagamba sikia oli bw'oba oyagala omwagale omugamba ni bwoti nguhana kati nguhana tale anayita agolo kumba omugiso oba tonna yanjula muntu mu Bwakabaka buno ne bakusanga okola kyeno badde ndi wana ejjanzi neyita kade eriiso eribadde lyakalaba eddala n'eddala neridda eri mu Kasaka lwakuba lisirikidde mu Kasaka ejjanzi obedda nkunoonya jangwe tugende bakwetaaga. Tugende ejjanzi ligudde kafu kumbe ejjanzi gisu libadde linywezezza alo ne bakulabako tokkirizibwa kuba na mukazi mpozi nga abe sayidi y'omulenzi yezze nemusaba ku sayidi y'omuwala awo n'olyoka omwagala egenda maaso maanyi buli kimu ekyo kyamaanyi katuba tuli awo. Naye mulimu abantu abamu kabagamba atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Omumbejja ssebe omulaba atandise okujja eno maanyi waalima wajja omuddo kikkirizibwa ekyo mu byobuwangwa n'ennono. Kyokola tiki gwe naye kale eno mu bulamu obwa bulijjo omwami olima ng'omukyala bw'ayanjala
naye mbyaba okusanga ng'omumbejja yanjala ati ani amuleetedde okwanjala you people nze ndeka nyanjale oba gwe toyagala nze kirabe nno gwe nno ojja kunjokyo mu mulimu kamyu ate nze mbikuddiza twala eri golowooze twawulidde ku mateeka agafuga olubiri ekikwatagana n'okubeera bagambye aliraana omumbejja kasita omweriraanya naye ate ono akoze byonna azannya naye amuliraanye ekintu ekyo akutte kuki wano bannange akutte kuki olaba wamukubya ekigo nebyo kati emisango emeka gino okuliraana omumbejja musango okuzannya naye tabbu okumukwata mu kiwato bakuziise buli mulamu kati omukuba ekigogo musango tegunaba mu constitution wano naye gusolo yiyizibwako leero leero kiki ekyo ekikusanyusiza kyewakakola ekituufu kiri nti leero nsanyuse nnyo mu kuzannya sizannyangako bwe nti kyakagwe kyakoyina akabiriiti but you cannot ban the maslows tugenda maaso nze sirina kabiriiti twala eri kyogamba toyokyanga ku masiro olimbeerera ekyo kankomewo mwajanjirina ki jangu ono omukopi asitudde omumbejja jangu kanyunyuke n'okunyuka jatugende muno omukwatako olimba muno omukwatako nnimba egenda mu maaso twagala tumanye gwe n'okuweeka obedde ono manya kozi ye manyi amanyi n'okuweeka efirimu egenda maaso bamuweeka ssebo takyatambula abamanyi gaabwe olengera bw'atambula ng'alinnye mu maggwa ate manyi tamuweese munnange baneera aveebera abakazi mwagala abasajja be mwagala naye bambi mubeegendereze mubaleetera obuzibu atambula manyi mwereere tebandaba kulikayo nnyabo oweero bibbaaka saggaana okutambula nga sigambye ufaako nfuuse mulalu gy'oli tokyagendera ku byeggamba kati olowooza ng'oli kuno otambula n'obulenzi otambula odde nno dderi n'obulenzi bwa kuno tebabiŋŋambye ekyegendere gwe ate kano akaami katemu gwe negendereza oba si ekyo obedda nkulinze ng'akulinze wano kyokka oli n'alingiriza abane gyobeera yesimundu kakati gyobeera nemesa olemesa nze nvaako oba muganda wo asobola okuba ku kyako muganda wo tugenda mu maaso munange genda okudda eno ekiviiri balina okubanga nimba taata nti lunafunye omulenzi ayagala kati ono ayagala bikendi abuulira taata ye agolo abuuza muganda oba taata mugambe nafunye omusajja omulenzi oyo mwesimba naye ajja kumugamba nti ajja muddamu ekibuuzo omusajja bamuyita Mwambuka Mugisu ate ffe tetuli Nazzikuno nga kivve okuwasa mu ggwanga eddala naye nga muba mwenna bansi emu bintu byakutabula mandwa oli mugiyita ejja eyogera Lugisu ate wano mwabagiyise muli Baganda kati mukola ebikyamu neekuba ne mugamba endwadde nga zisusse muli ebintu baneete muva ku nnono ezo era mujjukire nnyo kubanga ne Katonda yali mugezi buli omu yamussa mu ggwanga lye ng'ayina ensonga kye bayita eggwanga oba okuwanga
eggwanga kiva mu kigambo ggwanga buli omu balina engeri gye bamuwangamu. Oli atambulirako malayika Nyankole ate owooza simanyi tuwase mukazi waayo gwe oli muki etuuka eno eyogera olusoga mbw ate nze koddeyo nti bbe ng'ejjawo ekibooko mbw ate mandwa zeegalise kati ebintu mwegendereze ebintu ebimu ebintu ebiba ate nga kati bo tebakyalaba omuntu ye takyaliisa kintu ye waalabye nti ono yamusanyusiza gwabuuka naye naye sooka olowooze ku mwoyo ogutambula n'omuntu oyo. Nvuddeyo naawe gyebale omwami yakyusiza n'endowooza gwe storage engoma ezabadde egula awulidde ku ngoma ezivuga twaziwulidde ki ekyadde mu ngoma kireka okuwulira ebitakwata bwekikuddeko owaayi jangu nakyenkubuuza gwendi kino kyama naye tonyiiga gwendi okimanyi njagala kwawula mu mbejja come again gwatagala njagala angira ngufana goli kasiru olimu amagezi ja mukambwe gwe simbwa family emu evaamu amunyiiziza n'atta bonna ate nga yatuyamba okimanyi nti yatuyamba ate nze bye sibimanyi naawe oba yatuyamba oba tetwali baakunonze sibimanyize njagala nkinzi ne maanyi lwe kati gwe n'omu naye gwe mweyagala kati weba binagana tugenda kuddawa onakolawo gye twavayo biganyi ate otandise kudda mu byabwewusa gundi weegendereze kaaka nno tuba tuli abo omulangira n'alyoka jjewa abaagulu tunuulira nga baleeta akakeeka omulangira okukyama mu lujjaalo enkoko ekookolimanga gye batuga akabonero kalala efirimu egenda maaso muli mutya omulangira tabaako myaka wonna wajjira abamukulu kugwe kobenga wansanvu ye nga waabiri abamukulu mujebalemu abanyirira bendaba ate balina eŋŋambako yabuuli awo kale esokotu taata nga mugade katwogeremu noono kuba mbadde bamwaniriza naye amaaso gabadde walala ag'omulangira badde ntambula nambula mu luka neŋŋamba kendabe ku bakulu abambambalaba oba gano amakansolo gakyamamu naye nga kyamiramu ddala era nina mbadde neewunya bulijjo tojjangako wano munnange omulangira watuukira okujja ewo ng'omanya waliwo kyotereseewo kyalabye munnange neeyanziza omukisa ogwo ndowooza nange leero nayiga okwambalanga ku ngoye ezimmalayo kuba bulijjo zikomamu kiwatu omukisa gw'amaanyi kale ssebo weyongereyo taata kenkomewo ndabe nga ndaba omulundi omulala wendidda kasita ndabyewo watuufu weewana awali kyembadde njagala oba ekiki kaakati tuddako ewa bannaffe bano bakyayomba tuba tuli awo bintu bwedda tugere mugala ya emirimu gimmenya kakati tuba tuli awo ono anyumya emirimu gyakola mu lubiri ogenda okwetegereza bannange nno abasikazi nga baali balumya ensiri edda naye kati byakyuka byadda ku bikukujju abasajja balumya ensiri omumbejja wuno yalumbye omumbejja yalumbye weebale kujja nkinzi badde nkuleeteddeyo akamuli ka mukasa yitawo wano bannanga abakazi muyiga okutonera abasajja ebintu bino Katonda ataddemu naffe entondo mutulageeko nti mutwagala negwe nonkuula mwezi ku mwezi negwe nga tozza bannanga ente nno otagiwa biwateekamiza zembabuulira oli waakuwa 10 terekako atirisiti omutwalo omanye nti oli mulimba ye omunwe gwa bbogoya agamba omulowoozaako naye oba omukuula byasungula aba mugumu kati onaali mukuyoma omwana talina magezi kati sebo batudde butuuzi nze siri mwetegefu kunda andike kati byebiki ebyo Yazid kati nga tamuyita gwe guno gwana gwe gumaanyi jangu kikyate kiki kyotuleetedde wano
kino kikoli mukyozanya nakyo oyo tebamuyita nagundi oyina muyita mumbejja omumbejja abassebo yamuyita linnya direct nkizi wange nkinziwe Tuta kyeki bagenda kututta busi wano bano bali eno ono yazze n'ekinnambi kye kyatambula nayo kinnambi efirimu egenda maaso njagala omukazi omuganzi kwana kakati wama tugenda awalala bano bali mutundemesa bano n'embeera eriwo afaanana buli tugende wama jangu tugenda awalala olaba oti wano nze wanemesezza oli akutte ku mutwe omwana ajja okutwala omumbejja mu bimwanyi bamusangeyo tugende kyokka ngamba tugende wala enfo kyokungamba yingira mu kisenge ono omwana amutwalidde ddala naye guno ogwana gulitegeera ddi ono omwana alitegeera ddi gwomanyi bakutte wekera emiranga gyo ye namba emu yange nze mba nvaawo ku kyalo sijja kudda ku ggwe yamutwala egenda maaso kyekiddirira twagala tumanye laavu y'abano egenda kukomawa kuba byonna byonna bagenda maaso n'okukola bimenya amateeka mbadde nzenga zikusaba oba tugende tutambula kati ayagala mutwalako awutu zaava dda Machani. naye bukyali bwakumakya olinayo obuzibu mbadde njagala kutambulako naawe nange omutima gonkuba nga bubi nga sikulabyeko kati ate ani aganye omukyala akkiriza lwalaavu gy'alina eri omulenzi naye omulenzi ndaba ali mu kisiro kya miggo bambi tamanyi kuba emisango gye yakajjiza simanyi mirundi emeka gye balina mutankuula butaago naye nga ye wakutankuulwa wamujja kunsonyiwa ku kyabaddewo eggulo ekikulu gwe nkugamba byeggamba nga tofaayo kaaka tuba tuli awo oyinza okuba tonnansonyiwa abakazi banne baagala naye kati nkizi nze lwe nasooka okulaba lwe nasooka okwagala era bino byonna bye mbaddeko n'okumpa omulimu mbadde mmenyeka nga nninda akaseera ogenda okwetegereza akyamulagala avezze nga bwamwagala okukamala era tayinza kola kipapapala bumula bwasitukawo nze nkugambye ty omukazi emiwunyo babasanze ne yeefula abadde ku ero ne yeebuzaabuza babasanze ekitundu ekirala jjajja agenda kibatuusaako tujja batukibatuusaako eno yo bwete bwegenze mwena mwebale kuwagira bina Uganda katugenda kuzzaako session ey'endiyoki endongo ekabe mpaka kwa subu mwebale nnyo mwena abasoda okuba mutuwagidde olunaku lwaleero tubagala nnyo abatukuumire